Abakwate kuliko Shabani Lutaya ng'oluusi yeeyita Sharifu Yakabiri 24 ow'ekitovu Nnume, Augustine Ssekyanzi w'emyaka 19 ow'okukyalo Mukudde, Abeka Kayongo emyaka 38 ow'ekitemu Nsangi, Nasumani Kasozi ow'omusoweto Kyengera. Kigambibwa nti bano babadde beefuula abasaabaze ne bapangisa ababoodabbooda ku siteegi olwo ne batuuka mu kifo ekiziyivu ne basiba emiguwa n'okubakuba obuyondo ne batwalako pikipiki. Bagamba bya piki naye sina byakwogera. Obeerawo? Kyengera. Okola mulimu ki? Nvuga booda. Kubanze sibbangako ku piki simanyi ne lwabba piki siyangako ku ssente za piki. Olya zaaki? Nze ntikula matooke. Kigambibwa era nti ababoodabbooda babadde basinga kwaswama ku masinzizo n'ebifo ebiraga emipiira ne bategula piki zaabwe. Nagenda okusaala lunaku lwa Lwakutaano nga luno nga ndi mu Jjuma nga piki yange ngisibidde awo kumpi n'omuzikiti. Nagenda okufuluma okumaliriza Jjuma okufuluma ebweru nasanga bagikuddewo nga bagiggyeewo. Kitegerekese nti ababoodabbooda e Masaka bayisuse okuttibwa nga nabyo ebyokwerinda basinzidde okukola ekikwekweto ne bakwata ategerekeseeko erya Lutaya n'empikipiki enzibe emisana tuku nga yalonkomye banne. Kyokka bakwate beeganye ebiboogerwako nga nabo bakulukusizza amaziga nga bagamba tebabasibako matugambuzi kubaliisa ngo. Awo ku piki y'amapiki sibimanyi. Lwaki oliwa? Ndi wano ku musango gwa piki oyo gye yamba gye navuga ne ntwala e Kampala balyoke bakwata oyo. Teyaŋŋamba kuba nze namuwerekera nga mukwano gwange. Yanguza piki yange akola ku sitowa ya Kasooli bwe yagenda okuleeta ebiwandiiko yajja n'abaserikale. Abamu ku baboodabbooda bagambibwa okuloza ku bukambwe bw'abantu bano balaajanidde kkooti obutabayimbula. Egendere ddala mu maaso okukwata ababbi ba piki n'ababbi b'ente, kubanga abantu babba piki natta omwana olunaku tujjayo abantu be basse naddala nga bano ku lw'ebukakkataawo mu Kalitunsi. Naye abaana nga basala obutatwalira amateeka mu ngalo, tusaba n'abalamuzi batubeere kkooti etubeerere ya kisa teta abantu abo. Tusaba ababbi abo tebabata, kkooti etubeerere ya kisa teta ababbi abo. Twakasirye omwogezi wa poliisi mu Bendobendo lya Masaka akakasizza okukwatibwa kw'abasajja bano nga balinze kutwalibwa mu kkooti nga abalala bakyanoonyezebwa. Pikipiki zikunukkiriza mu 10 zibadde zibbibwa abantu bano era nga tubalina wano nga tugenda okubatwala mu kkooti babeere nga bavunaanibwa ku misango gye badde bazza. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.